Mujje mulabe Kadaama Katonda gw'akoledde nemmwe Katonda w'amaanyi. Kadaama Omuwalabu amusasudde ssente za contract namba emyaka 2 nga Kadaama contract tagimazeeko nga n'okukola takoze. Amuwadde miliyoni 21 n'amugamba dde Uganda. Owuliriza. Kadaama ono yava e Uganda nga nakawere nga yakazaala omwana. Kubanga visa ye yali efulumye mangu, visa ye yagira mu mwezi gumu. Kati Kadaama yali nakawere ng'okumpi omwana we ali mu myezi ng'ebiri esatu. Ne babanga visa yezze yeetaagibwa okujja Saudi Arabia okukola. N'alinnya ennyonyi omwana yamuleka Uganda nga bamuwa matagante. Kadaama atuuka e Saudi Arabia ayingira mu kiyumba ky'Omuwalabu atandika okukola. Kati nga bw'omanyi omuntu azadde omwana, amabere gaba gakuluma gazimba. Kadaama ono amabere gamuyitirirangako bw'aba talina bakama be nga yebbirira agenda mu ttooyi atandika okukamulagana amabeere asobole okukkakkanya ku bulumi nga amabeere mangi. Omuwalabu n'ajja ng'amwetegereza ng'alaba omwana ono gwe baakaleeta Kadaama nga tali bulungi, kwe kumubuuza olina obuzibu. Kadaama n'asooka n'amulimba n'amugamba nedda tewali, nga Kadaama tayagala kugamba boosi we nti amabeere gannuma ndi mu kukamula mata, nga Kadaama amata agakamulira mu ttooyi mu sinki. Munnange Omuwalabu n'ajja ng'amutekako amaaso agenda okulaba omwana ono ddala kituufu tali bulungi, era omulundi guno ogwasembyeyo Omuwalabu ye yamwesangidde nga Kadaama ali mu kukamula mabeere, ali mu kukamula mata nga gamuluma nga amabeere gazimbi gati nga geepise. Jjukira amabeere gano abadde agambaza buno obuntu buno obukwata amabeere babo bwe butyo obuwe butyo. Ng'Omuwalabu agamba Kadaama, obadde ekyo oli mulwadde? Kadaama n'amugamba nedda. N'agamba amazima gali nti nagenda okujja eno okukola nga nakazaala omwana. Omwana namulekayo ng'ayonka. Wabula amabeere gannuma gaba geetaaga mwana kugayonka. Naye mbadde saagala kukugamba kuba mbadde njagala okukola. Omuwalabu nga mugamba teweeraliikirira, tofaayo. Omuwalabu n'ayita mama ne balyoka babalira Kadaama ssente za myaka 2. Contract gye yasayininze bamusasudde ssente ze zonna kubanga abadde afuna emitwalo 9. Ne bakwata miliyoni 21 ne bazimuwa. Ne bamugulira tiketi ne bamuzza e Uganda. Ate ne bamugamba nti bw'onaaba omaliriza okuyonsa omwana ng'oyagala okudda, ennamba yaffe yiiyo tukubire, tujja kukukolerako buli kimu okumewa okole. Oyo si Katonda. Kankutuuseko akatambi kano okeewulireko, vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuka ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Kadaama yafunye obukadde 21 mu emitwalo 6 mu ggwanga ly'e Saudi, era ne bamutikkirawo ne bamuzza e Uganda. Ojja kumbuuza kyazze kitya? Ntandika story. Kadaama yali yakazaala omwezi gumu e Uganda ng'ali mu kugoba ku byebweru nno, okitegedde? Yali alowooza bigenda kulwawo bitwale emyezi 3 ku 4 ku 5. Visa yagifuniddewo mu mwezi ogwo gumu ye Saudi, era n'agenda n'akola n'aleka omwana e Uganda nga bamuwa amata ag'ente. Kati atuuka mu kiyumba kya boosi we atandika okwekamulanga amata mu sink. Boosi yalabanga muntu akola, bw'amala yebbirira agenda akola ki? Yeekama amata. Kumbe boosi tannakitegeera. Boosi lumu n'amulinnya kagere n'amugamba biki by'obeeranga okola. Muwala n'asooka n'agaana omugamba omulundi ogwasooka. Nera ogwokubiri boosi n'alingiza omuwala ng'omuwala yeekama amata mu mabeere, anti amata gabeera gakola kigakulukuta. Yagezanko gambaza obuleega n'ateekamu nebiki n'ebigoye naye nga tegakola ki? Tegakkakkana. Boosi n'amubuuza, omuwala n'akkiriza n'agamba ebyaddala nagenda okujja wano nali naakazaala omwana nga wa mwezi gumu, omwana gundi visa yange neefuluma, naye omutima ogw'okwagala okukola nti tuli bubi nnyo nenninya ennyonyi n'enzija, naye amata gakola ki? Gansombowa nnyo. Boss yamugambye ekyo tekirina buzibu, n'atuula n'ayogera ne bbaawe. Omuwala ono abadde akolera emitwalo 9 ne bazigattagatta emyezi gyonna 24. Ne bagigattagatta ssente z'emitwalo 9 times 24, ne bakwata obukadde bwa 21 ne babumuwa, ne bamugulira ne tiketi, ne bamutikka n'adda e Uganda. Ate era ne bamugamba bw'aliba ayagadde okukola
ne bamuwa ennamba y'essimu abakubiranko bukubizi ng'omwana akuze addeyo era abakolere. Baamusiimye ne bagamba ali hardworking. Banaye abaagala okukola ng'oli Kadaama oli mwana wa buwala oli mukozi, banaye muli baakabi nnyo salute abakazi abaagala okukola. Naye nga nakugamba kaakati mbabuulire abawalabu abalungi gye bali abalina omutima omulungi bangi ate era nga gye bali si buli muwalabu nti mubi. Omuwalabu ngono kizibu nnyo okumusanga. Abawalabu abasinga obungi bw'afunamu ku Kadaama gw'abafunye obuzibu atandika ku pressinga kampuni yaleeta Kadaama n'agamba nti mwandetera omukozi yalwalalwala, omukozi ali kino, omukozi ali biki, nze njagala mukozi mulala oba ssekyo munsasule ssente zange. Kati ate kampuni eryoka eteeka ku Kadaama oyo omuwalabu gw'abafunyemu naye obutakkaanya puresha ne bagamba kola oba ssekyo gw'ogenda okusasula ssente z'oyo omuntu. Naye mbabuulire ensi zino mu butuufu abawalabu abalungi gye bali sijja kubalimba. Abawalabu abalungi gye bali ate nga bayitirivu agogo ge mazima. Kadaama ono yava e Uganda nga nakawere wano okakaliza Katonda nti w'amaanyi. Ne Katonda ne waba nga w'amaanyi buli kintu kibaamu omukisa. Olina okuba nga naawe ng'omuntu olinamuko ku mukisa. Mu butuufu omuwalabu ng'ono asobola okukera ku makya n'akusasula ssente za myaka 2 nga togikoze, n'akuwagulira tiketi, n'akushoppingirako n'obugoye bw'ogenda okutwalira omwana wo. Kadaama ono kye bamukoledde nti yaleka omwana ng'ayonka nga bamuwa amata ga nte, omwana ge mata g'abadde ajonka. Kati nga bw'omanyi nti omukyala bw'azaala amabeere gano gaba gamuluma, nti gaba gazimba nga gamuluma. Kati mukazi wattu atuuka mu kiyumba amabeere gamumalako emirembe nga gazimba. Obutaagala kuyiika nga akola emirimu ng'atonnya, amabeere jjukira gaba gatonnya. Yasalawo n'ayambala buno obuntu obukwata ebifuba bwe buti, aga amabeere n'agateekangako sponji kuneeno ku nnywanto ne gaba nga tegasobola kutonnya, wabula gamba mangi ate gaba galuma nnyo, gaba gazimbye n'emisuwa gyereega, gamumalakangako emirembe. Era yebbiriranga n'agendanga mu sinki mu toyireti n'akamulaaga amabeere. Naye nga bw'omanyi nti omuntu yenayina nga tali bulungi amala n'azuuka, bamala ne bamutegeera ne bamumanya. Kadaama ono baamutegeera nti nedda kituufu ono omwana ayinza obba tali buki nga tali bulungi. Omwalabu kyava amubuuza n'amugamba kiki. Kadaama yasooka kumulima n'amugamba baba mama tewali buzibu, sirina buzibu bwonna. Naye omwalabu amala okumwesangira Kadaama yatula n'amugamba baba nkubuulire amazima gali nti nava ebweru ne mama naga nava ebweru nga nava e Uganda nga ndi nakawere. Naye omwana wange namulekayo nga bali mu kumuyiwa mata ga nte, wabula amabeere gano gabadde gazimbazimba, naye njagala okukola saagala kudda Uganda, mundeke munsaasire. Kati yalowooza nti munnange bayinza okumala gamugoba nga tannaba yadde n'okukolayo ebbanga n'okusasula tannaba kusasulwa, munnange nga munnange bano abantu ate nno balala ng'emitima gyabwe mirala, nga bwe bali abawalabu bennyini nnyini abalina omutima ogw'eddiini. Bamugamba teweeraliikirira, ebyo tubitegeera. Ne bamugamba kati ogenda kudda e Uganda olabe omwana wo, oyonse omwana wo, tomuleka kubonaabona bw'atyo kubanga omulesse muwere. Ne bamugamba twagala ogatte ssente ez'emyaka 2 ziba ssente mmeka. Ne bakubiisamu okayuta nga ziba $2,000 $2,100 ne bazibala kashi ne bazikwanga Kadaama ono kashi. Ne bamugamba tugenda nakugulirayo ebintu by'ogenda okutwalira omwana wo, bw'otuuka e Uganda omwana wo n'aba ng'omulabidde bulungi akuzeekuzeemu, tugenda kukuwa ennamba y'essimu eno. In case singa oba oyagala kukomawo okukola jangu otukolere, tetukuyinaako buzibu, ekifo kyo weekiri kiri saved. Kati Kadaama yakomyewo e Uganda nga takoze, nga n'omusala gwagufunye kashi, nga talinaako bino nti ate nsimanya nsindikidde guni, ng'azirina zonna mu bulambalamba bw'ati. Gwe gyogera n'okola emyaka 2 n'okomawo, ono yakoze myezi ne bamuwa ssente za myaka 2 n'akomawo e Uganda.
kati ali wano ali mu kulabirira mwana we. Ezo sente ze bamuwadde asobola n'ozikozesaako okutandikawo bizinesi n'atadda nabweru miliyoni 2 n'atadda nabweru ku kyeyo. Ozannya n'okuzannya ng'omukisa gwakkedde. Kati ono Kadaama omukisa gw'alina gwamukedde baba. Naye nze neewuunya Abawarabu nga bano abalungi bwe bati, mu butuufu gye bali Abawarabu nga muganda wange bo nga balungi ge mazima. Ono taba Katonda, ono aba Katonda. Omwalabu omulala ayinza okutandika okuleekaana, njagala sere zange nakugula, sere zange nateeka mu nnyingi zinsasule, nateeka ku kampuni embeera. Olwa Kadaama nti amufunyeemu obuzibuzibu, okitegeera. So embeera y'obwetyo bweri. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli subscribe nga atanaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mugenda amaaso n'okuba nti ate okona mu kapesa ka subscribe, teekako akade ka notification bell, kajje mu personalize okateke mu all nti bwe nteekawo video goba osooka okugiraba. So mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Omwaka omujja mbaagaliza ogw'emirembe, mubeere bulungi, mweraba.